gwabadde oyina wane embozi nabadde nsoma embadde lusetu epozengenda gamba ki alien skin oluvannyuma lwovaayo mbu nayisa mu principal amaaso and principal nava nayendosinga big eye over the weekend obanga tunatyogendawo mu weekend big eye abigiramu mwa wano nze njagala wali kati omukulu yaba alina shemu gyayimbako gye sigenda kwogera kifo ki abantu abamu ku baabo abantu abanyiivu abaagala ennyo principal ne bamugamba totulabanga oliyaze n'empitambiye olimba Smith leka kulimba abantu mu Uganda o TikTok olimba amawulire amatuufu gaagano yabadde aluwanga performinga enkuba yabadde etonye okimanyi nti weather ennaku zino kati wabaddewo love eyo gye balina gyali infact yastopinze uliriza yastopinze ne music nagamba DJ lekerawo okuplayinga music ansobole okubuuza ku bafaani during the course of hugging bichi ate singa olaba abantu bali babadde basoosa akadongo singa olaba gye babadde bafaanana twogere details z'ekivulu ekivulu kyadde kya radio ene wano kwa Kasia nkimanyi toko FIFI makeup yabaddeyo nchimanyi Jack Chandiru yabaddeyo babaddeyo nabadde ku timu ya Jack Chandiru nze go zange nabadde ku timu ya Alien tewabaddeyo you are a house manya ga house sorry you are an indoor girl I know you shoje wagenzeko je manyi yadde ku Serena kati byaffe eri mu kyalo mwalu wabirekerenze nabaddeyo ne wulira authority yinza kuba mbere waka yabadde ku kivu nabaddeyo era bwe bampita nina gwe ngamba gwe ngenderayo omukwano gwo Alien Skin genda kwogenda omugati actually I've never met Alien Skin which I don't care but what I'm saying is bamukubye empitambi byabadde bisooto abantu bamenya masikato nga tuvuddeyo General Zamba I think is asking for a collabo with Fresh Kid after Fresh Kid performing his song yes nozamula banga bamusiimula era gefanana bwati empitambi abana musiimula no ekisoto kyandibulira sika kyadde ekisoto kyali kijja kuddugaza vest ebisoto babadde bamuhaginga totegedde kyenkugamba katoka yadde muhaginga adde amaze kwevulunga mu ttaka my friend anche gambye odi so after Fresh Kid we performing oluyimba lwa General Zamba wali ku Serena so oluyimba verse General Zamba yavuddeyo n'agamba there's something really coming out very soon Fresh Kid General Zamba teyagadde kyogeramu n'asaba collab okuva ewani or Fresh Kid naye akiraze n'agamba muno there's something big that is going to be coming out of the two era sawa eno akomerawo Uganda wano agenda kuba akolaki agenda kuba nawe otulwisa olugambo lungi oyogera obudde butukutte mbadde njagala just kuyisamu mu bivulu bigenda okubeera tutandika n'omwaka ogujja nawe ebivulu ojja biyisaamu ku kalokasita alina ekivulu wama producer webale let's go international bantu bange tusetule wali obadde Sauti Sol so Sauti Sol are the Kenyan artists beba the best bulira nti mbadde kyogerako bebayimbi bokka Kenya be yali ebadde na beyina boka ani omulala mukama wange Jago omulesi one simanya femi one oyo muyimbi bamumanyi ne mulesi bamanyi nyashiki Jago omulesi ote bamumanyi yetu bamanyi justify bamanyi kakati abayimbi abo ababadde bayimba bona for 20 years nga bayimba abasawuti sofa bayimba limaki nishike bayina nishike ngamba yimba mukati nyawo nishike wana vetizana tuleka otumanye Kiswahili kakati yesterday on Saturday over the weekend they had their last ever concert as a group Bulioma taking a soul career babadde wali mu Uhuru Gardens atenga gate zaguddewo saa zabadde 10 ezo regular by sawa nya buli yabadde ajja tewabadde wamu attendingako nga wajjudde nga wagadde abaguze tiketi zabo already nezijuka zibadibirirako ate n'okubouncing babadde wano babouncing nga lwaki enyambala yo ngekubouncingisa ate nga ne bannamawulire tebabasosodde so abadde banyumira music oba Sauti Sol mugenda kuba muwuliriza ku masterpiece zaabwe ezo bazenga bakola nekyabawula anedda tetugenda kyogera omanyi lwaki kugamba tetukyogera because ba legend tukuume n'erinnya lyabwe kale olina lusetro olulala tugendeko ewagundi Wizkid yalangiridde artist
sabbatical bagita sabbatical myaka 6 yagambye na kwetano agenda kukola 6 kati era nagamba agenda kupasuinga career ya wrestling oba okuzanyamu ku golf oba yawo ne football fika cheza nya wrestling Wizikidi ajagenda kola kale bote twadona ko raisa gatusukewo Wizikidi agambye make unago chop money abantu ombe ageze kulya ku sentence kinga kati gundi ogamba munagenda mugundi fefe buso kandi agenda mu wrestling fefe buso yafuna mu ku ta China yaddayo eri mu kasaizi ke kasimole strap anyways bote twadona ko lwalero twagala okubebaza mwe namwe nabaddeko kasuba ngo wadde oli mu kusula babambi thank you so much P7 tubagaliza bisinga mu bibuzo bya mwe senior 4 tubagaliza senior 6 tubagaliza bisinga mu bibuzo ya mwe namwe week jamwe nakwa mutandika Dennis nkulamusizako baddeko nnyo okuva ku GTM computers sides wale Kampala Road. Thank you so much for watching the show and always being a supporter. Harold Tours and Travel nabo baddeko nnyo kulamu bakubulira gwaje ogenda okwango travelingira King Montage Studios nabo babeerawo kubanga bagamba bweyagala ebifaananyi nabo bagenda kubakola ki bakuba ebifaananyi byakabye nnyo so no ensonga eyo nze King Smith nga bulijjo tugenda kwatukwatagana nnako olw'enkyate sibeera nzekka genda ku social media platforms zange kuliko King Smith ku Facebook kuliko Celeb Jazz with King Smith ku YouTube kuliko One King Smith ku TikTok kuliko King Smith ku Instagram bovaawo oyongere okungoberera ne ku LinkedIn kuliko King Smith nyakusagala osibule kuliko King Smith ku LinkedIn ate bovaawo waliwo omukutu omupya ogwaze baguyita mukama afa aweereza message